erangamu abasajja abalala abajjanga ogasulamu era abatuuze ku kitundu abamu bewaddeyo okurekodinga witness statement ku nsonga eyo. Hajji abamuwaako obujulizi obwa good conduct bayitirivu. Mbazaayo 2017 Hajji bw'akomawo n'asanga mu maka bwe baali babeera ng'omwami oli abadde abeeramu. Omukyala yadduka mangu ku poliisi n'amuwaabira omusango gwa assault nti Hajji ayagala mukuba, threatening violence, nti era ne Hajji ayagala nakubba ttaka lye kwe yali amuzimbidde. Hajji ne bamukwata ne bamutwala e Kajjansi era omusango gwaggalwawo mu kkooti. Ekirungi Hajji ye ndowooza ng'ayagala nnyo okukuuma ekitiibwa kye ng'ono abusing obuntu bulamu bwe. Meaning the woman understood how to torment her victim. Lawyer yagulimu mumanyi Nsubuga Kenneth mumanyi ne bazirengedde bombi bamanyi mu 2017 era bajja kutubuulira ebyaliwo mu kiseera ekyo. So ebyo nga bwe bifaanana wewagiramu erinnya ly'omwami Kazibwe ne byabadde akola ku maka w'omwami ono n'okutuusa okugamba omwami ono omukyalo ono n'amugamba nti Kazibwe yamugamba agenda mukukusiza abaana be abatwale mu Amerika. Era n'amugamba nti Nisha baali bamugyewo wiikisi 2 nga taliiwo omwami olwakomawo. So Nisha yamala omwezi mulamba nga taliiwo, omwami kwe kubuuza omwana aliwa. Omukyala kyava amugamba nti balina abaali baagala omukukusa bamutwale mu Amerika batubanja $600 si kakaaga $600. Omwami n'azisasula n'obujulizi weebuli era ajja kubwoleka kkooti. Omukyalo ono yafumbira omwami ono ng'alina abaana 4. Ababiri ku baana be yajja nabo nga balwadde bwa bulwadde obw'olukonvuba era omwami nga yabajjanjaba kyatejjusa. N'emmaka amalala gye yali yawasa era yasanga omukyalo oli alina abaana 3 n'amuzaalamu abaana 4 ng'oggyeko n'abaana b'abakulu be yali yazaala. Bonna be yasanga eri tewaliiwo ayogerako kigambo nti oba kitaabwe yali abakalasanyizaako oba okubakwata oba okubaako kya naye nga bonna ye yabakuza. Bamaze emyaka 9 n'ekigwamu. Badde batambuza omwaka ogw'10. Ebisigadde biriligo. Olw'obutayagala kwasa nnyo bujulizi obugenda okulabika mu kkooti, munzikirize ngomaawo. Ku nsonga eziriligo nkuume ebirala ebiŋŋambiddwa nga si byakyama wabula nga byankizo mu ntambuza y'omusango guno. Neeyamye okuguyimiriramu ng'omuntu nga looya wamu ne bapulida abalala abatweyongeddeko abaakawerera ddala kumpi 18 nga kuliko abaami n'abakyala. Tujja kukola okunoonyereza nga tetulina jjinja lye tulesse lyevuunise wabula ne bwe kanaaba akasubi k'obujulizi tujja kaleeta. Obujulizi bwonna ku by'obufumbo weebuli nti baali bafumbo, mazima ddala kituufu baali bafumbo, era ne marriage certificate weeri era nga eriko n'amahare nga bwe baagogera aga Prado eyali erina omuweebwa. Yamuwasa nga bagenze mu kwanjula ewa Hajji bamweyana Entebbe. Ebyo nabyo tubiina
ebisingako ku ebyo tujja kuba tubiyitamu wakati mu bibuuzo bye munaaba mubuuza ebyenjawulo. Naye ddala kituufu mu kye tunoonya mu kino ng'ogyeko gamba abantu lwaki bakozesa justice system ne bajja abusing. Naddala kikyakidde nnyo mu misango gy'okwagala okubbako abantu ettaka. Nsanzeeyo abantu abalala bangi nga boogera ekigambo kimu, Hajji bansibira wano batwala ettaka lyange. There is something wrong. There is something wrong. Abantu abaagala okutwala ettaka ly'omuntu naddala nga kkalu bagenda ne bakwata omuntu oyo ne bamuteeka mu kkomera ne bagenda nga bazimba ku ttaka lye nga tekuli abalemesa ne bamala ne beefuula basikoota. Ekirala, and what I wanted to ascertain eggulo is when were the names changed. Namugambuuziza nti mwali mukozeeko divorce nti ngenda okukomawo okuva e Sudan mu Gwomukaaga ng'omukyala amannya agakyusizza era nga ngamba siina kyenjagala, njagala kimu bintu obiteekemu nti wabituguza n'omusiguze. Abantu ensi bajja kiki kye bajyagalako nnyo ekyo ekibaleetera omululu okufaanana bwe guli. Abantu abali kuno mwenna sisingira ku influencinga muntu yenna kyova olaba sigenze mu merits za musango. Naye twewaayo nti Hajji bw'anaaba aleeteddwa njagala okubategeeza nti ekisooka agenda kuleetebwa for mention. Bamusomere nti omusango gukuvunaanibwa gwe guno ne guno ne guno, bajja kumuzzaayo